Ab'ekitongole ky'amasannyalaze nga bayambibwako poliisi bakoze ekikwekweto mu bitundu by'ekyebando kisalosalo mwe bayooledde abantu abawerako olw'okubbiira amasannyalaze. Abawomebe balinnye waggulu ku miti ne baggyayo waya ezaayongebwa ku miti mu bukyamu n'okuggyako obwaya obwasibwa ku mita. Abamu ku bannannyini mayumba agasangiddwa nga gabbiira amasannyalaze beesibidde mu mayumba ate abalala bakonyezeddwa ku ky'okubbiira amasannyalaze era ne beewozaako ate abalala ne bakwatibwa. Amasannyalaze gange gali mbutuufu bukyanga ngateeka ku nju ebbanga ddene nze bino sibirabanga. Abakwate batwaliddwa ku poliisi ezirinaanyeewo era amayumba agasoba 50 agasangiddwa nga gayongebwako mu bukyamu amasannyalaze gabasaliddwako. Kino kijja abatuuze mu mbeera ne balangira abawomeme okubayunga ku masannyalaze ekiro ate emisana ne babeefuulira. Waliwo olwolaba nti abamasannyalaze abalala bavuddewo ate ne wajja abalala ne weebuuza nti bano baakavaawo ate bano abayingiddewo ate bakola ki? Era abagateekako bayuyibbi bennyini tusiba kamyuka. Ow'ebyokwerinda mu zooni ya Kisalosalo Muhammad Babyasiza avumidde eky'abawomeme okukwata abapangisa mu kifo ky'okukwata bannannyini bizimbe. Ate bw'osanga nze nkola ekitegeeza nti tewandibadde okwata nze aze okukola noonya nannyini kizimbe yamanye engeri yayingizaamu amasannyalaze ge. Akulembedde mu kikwekweto kino John Wamanya nga yakulira ebikwekweto by'abawomeme mu Kampala annyonnyodde ensonga ezibawalirizza okukola ekikwekweto kino n'alabula ne bakamyufu abayunga abantu ku masannyalaze mu bukyamu tibakukwatibwa. Amasannyalaze gano amabbi especially mu bitundu bw'ebiti gaba ga bulabe nnyo eri bakasoma baffe kubanga abasinga bagayisa mu ttaka gatta abaana. Ategeeza nti ekikwekweto kino kyakugendera ddala mu maaso okumalawo obubbi bw'amasannyalaze. Nti balowooza nti tuvudde mu kifo nedda bakimanye nti esawa yona tusobola okukoma ate tusobola okukomawo n'ekiro. Ronald Kasasa ne Lugendo Crispo bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.